Omusajja mukulu amanyikidwa nga Lord Kayz Isaac nabwe kityo ali South Africa, yatwalidde South Africa asobola okuba nti yeeyozaako ennaku okuva ekitalya, nga omusajja ono takyasobola kuba nti yeevuma nsi kubanga ate singa si Kitalya singa teyafuuka nsonga. Newankubadde ali South Africa, UCC ekyagenda mu maaso n'okuba nti emunyeenya ne NTV ne NBS egenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo ebajjako emirimu egy'enjawulo. Nabwe kityo bagamba nti obaolyawo yes abavubuka bano bagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo bamalako abantu emirembe, which is bad. Mpola mpola naye ng'ate wetwogerera Lord Kayz ali South Africa wano OS simanyi ekyage oba agenda kwetuga kubanga akaana akamulaze level 1 2 3 4 5 6 7 bagamba nti bannamawulire bali yala simanya biki nti abayimbi be balina okuba nti obaolyawo bakola ebyo ebintu byonna nga birina okubeera nti bibeera naye ng'ate sofa system egenda maaso n'okuba nti ekyuka. Kayz ali South Africa yatandise okuba nti alaga ku mbeera ya South Africa bweri abantu bagamba nti obaolyawo nategeddeko nti waliwo bakyali obaolyawo bamweyimbyemu newankubadde ng'ate waliwo akakyala akali South Africa yakagenda maaso n'okuba nti kamuteekamu ku kasente era nga oluva South Africa Kayz alinayo kakyala akalala kali mu America akamulinze mpola mpola okusobola okuba nti agendayo. Ekyo kibayita okuba nti okukola n'okuba nti obaolyawo believinga n'okuba nti obaolyawo omanya status zo mpola mpola okusobola okuba nti nawe weesindika mpola mpola. Kayz from nowhere is now a media personality, is a star from everywhere for everyone mpola mpola. Ogamba otya Munakampala, ogamba otya muna Uganda, webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga tatamba kuba nti osubscribinga ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti osubscribinga tusobola okuba nti tutambula ffenna. Amannya n'eddoboozi bamutantambi Jimso namundi Kiboya Maxwell Junior made in Uganda. Ngenda kutuusako ensonga za Kayz newankubadde ng'ate ngenda kusaba okwate enamba eno gwe alina bizinensi yange ayagala kukulangira bintu byo, oyagala kufunira bintu byanjawulo, oyagala kufuna amawulire g'abastar nebibafaako privately, nsobola okuba nti nkuwa olugambo privately, kwata enamba eno giwandiike ku WhatsApp ompeko ka message. Enamba eri 0787009535. osobola okuba nti oyita ku namba eyo nenkuwa amawulire buli ku star gw'oyagala yenna mpola mpola. Ebimu nga tebinaba kujja wano nogenda ku TV ez'enjawulo gombongako nensobola okuba nti nkuwa amawulire ago nensobola okuba nti tukipinga in touch mpola mpola. Webale nnyo. Now wetwogerera musajja mukulu amanyikidwa nga Kawalya Isaac Kayz. Yes, Kayz, Lord Kayz out asanyuka TV oluvanyuma lw'okuba nti obuli agenda mu maaso n'okuba nti yegaanibwa ekitongole kya NBS TV nga kigamba nga bw'atali mukozi waabwe era nga NBS TV yagenda mu maaso n'okugamba UCC mpola mpola nga bano bwe batalina contract na NBS wabula bakozi basanyuka. Kino nno kyagenda mu maaso n'okuba nti kiwawaala amatu g'abantu especially abakozi okuli Lord Kayz yennyini, okuli Brian Wako Mako n'abasigaddeyo bonna. Company bagenda mu maaso okuba nti ebeegana oluvannyuma okuba nti omuyimbi amanyikidwa nga OS Omulangira Ssuuna yagenda mu maaso n'okuba nti aloopa banene okuba nti bazanyira okulinnyira ku linnya lyabwe mpola, okulinnyira erinnya lye n'okumwogerako ebyaswakaba ebyambu ebyanjwano mpola mpola ng'agamba yabikoowa mpola mpola. Ono nno yasobola okuba nti abatwala paka mu kooti wabula ate yakomoko n'abatwala ne mu kitongole kiregulatinga ebyempereza ku mpewo ku TV ne radio ekimanyikiddwa nga Uganda Communication Commission giyite UCC nga kisangibwa wali ebugolobi mpola mpola ku kitintale Luzira Road wekisangibwawo mpola mpola. Wano nno basobola kuba nti bayita abakozi kwogata ne kampani ne boss nanyini kampani wabula King Kalisa yavayo n'ategeeza eggwanga oba okutegeeza UCC nti bano nno tebalina contract nabo era nga tebavunanyizibwako wabula nga ate bakolera team kitongole kibakiddwa nga Next Media like Star Times Next Media kubanga Sanyuka eriko Star Times yagiddukanya. Kino nno bagenda mu maaso n'okuba nti kibali wabula ate basobola okuba nti batwalibwa Kitalya. Abantu bangi abasobola okuba nti babeerawo abavubuka baffe bano ne basobola okuba nti bavaayo era nga mu kuvaayo bijje bayogera OS yali asubirwa apology abaana bakomba ku pass ne bagamba tugenda kuba nti apologize no matter what era nga ebyo byokola
tebisobola kuba nti oba oliawo bitutiisa. Kayz yasobola okuba nti atambula mpolampola. UCC yagenda maaso n'okuba nti ejjawo programu zaabwe ku ssaawa oba giyite prime time oba watershed time, zezo essaawa okuva ku ssaawa 11 ey'okumakya paka ssaawa nga 4 ez'ekiro, era nga mpolampola basobola okuba nti programu eyo bagijjawo. Basooka kuba nti bagijjawo ne basooka balekawo amasengeje mu gundi awo ag'entertainment mpola kati ne bagiza ku ssaawa 4 ez'ekiro, nga wetwogera Lord Kayz ali ku ssaawa 4 ez'ekiro. Newankubadde biri bityo, waliwo abasama bali South Africa abayise Kayz okusobola okuba nti bamuggyako ennaku okumuwonya Ekkomera n'okuba nti balaga obulamu bwabwe for the first time. Omuvubuka ono yasobodde okuba nti alinnya ku nnyonyi, era nga Lord Kayz ali South Africa agenda maaso n'okuba nti yegiriisa. Obwana bwamulinze batandise dde okuba nti bwagala kumukubamu, era nga wetwogerera Kayz ali mu system, ali mu kuwuuba musigo eno bali afene. Mwebale kuba nti mutambula naffe, amannya n'eddoboozi wa Ntambi Kimuso, Rich Boy Maxud Junior.